olanya wali President Museveni alina byayogedde kansoke ku Bright Ramirama okumunominatinga kubanga singa twate tugobera kya Mwesana ene Mwesana could do that but wolabanga Bright Ramirama manya that his first family kakati okumunominatinga kitegeeza gwe tukulese you're working for us oli amulese nga amutegeeza kulese tukolere kati ate Museveni nakibira muddala ennyondo omanyi kyagambye kansoke nzirukenzireni President Museveni yagambye bwati ngolanya amaze obwangula yagambye nakubye essimu okuva ekiro mpaka ku makya nga nkubirani otegedde nga nnoonyeza olanya ono akalulu nga nkubira nenziddamu ne ku makya okunyweza to confirm kansoke nkubira omanyi kitegeeza ebintu nga bisatu naye kisooka ekikulu olanya siggwa awangudde nze nkuleese kadaga omanyi abantu bajeregajerega nnyo natunudde Ruth Nankabirwa nga Ruth Nankabirwa simanyi kyaliko you are nothing to this lady ate kadaga n'akikola bukya bamuwangudde akalulu tannanyega kigambo neki the only thing kyebawulira kumwegayira fuuka vice president tolowooza engeri gye mujooga bannayuganda tine kadaga agenda kulunda embizi gwe genda mujooge bantu bo nyabo gwe webale kutunda mbuzi kugula ttaka lya UBC gwe webale naye oyo mukyala President Museveni olowooza abuzayo emyaka akyali wana emyaka 4 giruwa ne baba mutadde mu byuma anti nkubuulidde abantu abamu bagenda gavumenti eno y'omukyalo omulaba ogira ovuma kadaga ogira osirwa lya ku bannayuganda nti watunda embuzi n'ogula ettaka lya UBC lowooza nti bannayuganda babyerabira ani atasamirangako awo naye yasamirako bamugamba olutalo luganye eyaleeta ekirowoozo nga nafaaza ne baleeta embuzi simanye enkoko agibuuke nga teyagibuuka saliyo anti ye yatugamba yagibuuka ani atasabiragako kati waliba ddogo lya kadaga lya kabi lwa nsonga teri munnabyafuzi munnayuganda bameketanga ebiyenje bagula yali atuzza President Museveni okuva essaawa 2 paka ssaawa 4 za kiro kadaga wamaanyi kadaga kyova bakati bamwoge ate bayida wenze singa mbadde kadaga ze ndi anda mwetegeke twetegeke ki Uganda teri kintu kisobola kukyusa muntu wa bulijjo normal person kati tukole tutya musabe Katonda omusiraamu agenda asaale ng'agamba atya bintu bikyuke ate asabe bulungi olanya Bright Ramirama yazze n'amunominatinga newankubadde yakootinze rule enfu naye be bannanyini buyinza fuanga ava mu first family kale ne banava mu tennis family yazze n'amunominatinga okumulaga actually kankubuulire olanya wali President Museveni alina byayogedde kansoke ku Bright Ramirama okumunominatinga kubanga singa twate tugobera kya Mwesana ene Mwesana could do that but wolabanga Bright Ramirama manya that his first family kakati okumunominatinga kitegeeza gwe tukulese you're working for us oli amulese nga amutegeeza kulese tukolere kati ate Museveni nakibira muddala ennyondo omanyi kyagambye kansoke nzirukenzireni President Museveni yagambye bwati ngolanya amaze obwangula yagambye nakubye essimu okuva ekiro mpaka ku makya nga nkubirani otegedde nga nnoonyeza olanya ono akalulu nga nkubira nenziddamu ne ku makya okunyweza to confirm kansoke nkubira omanyi kitegeeza ebintu nga bisatu naye kisooka ekikulu olanya siggwa awangudde nze nkuleese kola byange otegedde kadaga waba yali waasayono kadaga waziwasa kati balese wasa wasa gwe balese banafe nende tubuzeko abatwana batuliza bo mmemulaba ki balese wasa oli abadde muno aka independent akatonotono nkale ngomuno kadaga abadde 30% ngali so independent kati ono gwe balese Bright Ramirama yasoose akunominatiza agaba tosinika ebinnyo gwe kati President Museveni najja n'akyogera I called not olanya kikutegeeza ki kankubula ekintu kimu kadaga kyenagamba kadaga tagenda kufanga kiyenje kadaga agulidde mu maanyi
mbulirayo Omuganda, mbulirayo Omulango, mbulirayo Mucholi, mbulirayo omuntu omulala yenna who has ever made President Museveni to have a sleepless night. Kadaga yeka. Yes. Yes. Izonwe Kadaga. Pawe mulala. Okujjako Bobby Gwakama. Bobby wa. Kato yali extreme ate. Si lunaku lumu. Oli wa lunaku. Bobby ne babageze mutoyi enyonyi neeyita nga bamulaba agenda mutoyi latrini y'ewabweru. Bakuba esimu ne baga omusajja azimbe latrini y'ewabweru baga musoke mugikebere. Tebange limu ngeri wayogerera awo. Musoke mukabere mutangaze ekyo ekizimbe. Mugayira latrini y'ewabweru. Waliwo Bobby walinge wafuuka gundi waliwo gundi ekisaawe helicopter bunaku ziyitawo kukebera olusuku omanyi nti ebitooke biri mu compound ya Bobby byonna babibala ne wajjawo kimu bagamba kiki yataddewo akifudde nga kizungirizi kitunudde tudde ku mulama gwaffe now Kadaga omanyi abantu bajeregajerega nnyo natunudde Ruth Nankabirwa simanyi kyaliko you are nothing to this lady ate Kadaga n'akikola bukya bamuwangudde akalu tannanyega kigambo neki the only thing kyebawulira kumwegayira fuuka vice president kankujukize for us intellectuals tugamba once wise men keep quiet fools multiply. Yes! Chovola babuli bwenale mugolaba. Ali waliwo gonna simanye MP we Muhanja anti Muganda wandu mwenda ali mukogera. You know, Kadaga was you know, she just offended the principal. Agamba tanti no, yeah, making a President Museveni. Where were you Muhanja? Oyo mukyala Muganda wandu mwenda. Where were you? Omanyika nkubulire gwe kati kulidde wano. Abantu bewaffe abawestana tumanyira nnyo tumanyira ne tugatta obwalogansi ne tugattamu n'obutamanya sometimes n'obusirusiru. I'm talking this because I'm half a westerner. Oyo omukyala eyatunda embuzi n'afuna zibiliyoni n'agula UBC yali ku Kadaga ali mu questioninga nti Kadaga genda olunda embuzi mukazi gwe kankuddemu tolowooza engeri gye mujooga bannayuganda tine Kadaga agenda kulunda embuzi gwe genda mujooge bantu bo nyabo gwe webale kutunda mbuzi kugula ttaka lya UBC gwe webale naye oyo mukyala President Museveni olowooza abuzayo emyaka akyali wana emyaka 4 giruwa ne baba mutadde mu byuma anti nkubuulidde abantu abamu bagenda gavumenti eno oyo mukyala omulaba ogira ovuma Kadaga ogira osirwalya ku bannayuganda nti watunda embuzi n'ogula ettaka lya UBC lowooza nti bannayuganda babyerabira. It will come back ne bali babaana bo kijja kumuddira kati oyo mukyala muhanga simibitya yali ayambye ekyenaalemu wano mu Buganda era okujjako batwala ku TV zaabwe kati kwasiiba ng'avuma Kadaga akola ki otegekye ngamba byewunyisa ate nga bituufu naye kankubuule nze njagala nnyo situation nti newe mba muzzeko nkima sigenda nga kiyenye Kadaga kye nagamba talabisenga bano bannayuganda talabisenga bano bannomo Baganda. Kadaga agenze okugenda ne bamutwala agenze Kadaga agenze nga ki nonte nnomo Muganda osegete kye mugamba yes that is Kadaga yes kakati awonjagala okubuuliza mukawo oyo omukyala alitwa Rebecca Kadaga personal thinking olowooza aweddeyo alemadde bamaze okumulemaza olowooza alina plan B no Kadaga kankubuulira ekintu kimu Kadaga kyagenda okukola kimu ekisooka si mwavu mpuliddeyo abantu bagamba nti yagudde mwavu si mwavu Kadaga si mwavu that is one. Ekyokubiri Kadaga kyagenda okukola ebintu bibiri either akkiriza obwa vice president oba bw'atabukkiriza Kadaga basobola omukubira mu kkooti gwotegete kye ngwambe kansooke njogere kino ojjukira kye nabagamba nti NRM I mean NUP is the only opposition party mu Uganda. Wakyogere President Museveni yakizeemu ekkolo yagambye njogera n'aba DP njogera n'aba Jema njogera n'aba FDC only NUP be bakyannemi nga kitegeeza ki
abantu abamu mubalabaawo si ba opposition. Okimanyi nti Ssemujju yakoledde nnyo olanya? Nnyo yamukoledde. Ssemujju waali awo asobola okuba nga yafunye n'akawumbi. Bw'aba teyakafunye Ssemujju kali mu pipeline. N'ekirala abasajja basobola okukozesa reverse psychology. Kati Ssemujju osobola omulaba byonna byakola byonna bye yakoze kubanga Ssemujju mbuulira yavumye kadaga bukyatandika campaign ngavuma kadaga balala papa jukira kadaga bamuteekako Salamu Musumba mu kooti Ssemujju amulika muvuma bikambwe Ssemujju yavumye kadaga. Yes kakati mukulu kaye tukolemu kano akantu kano just tuyambeko ensi yaffe Uganda mekikulu nnyo to update the world. Njagala kubuuza speaker yalondeddwa badeputy balondeddwa ne KCC yamaze okulonda abaayo kakati kiri eri government ya mukulu Tibuhaburwa okulonda cabinet bamala okulonda cabinet then ne Bobby Wine the gladiator alonde shadow government as well naye ng'omuntu kakati nga ggwe kyenjagala okuwebuuzaako olowooza gino emyaka gino omukulu gyagenda okwera mu ntebe do you think service delivery will improve oba tugenda kufuuka kiri waasa? Uganda mwetegeke. Twetegeke ki? Uganda teri kintu kisobola kukyusa muntu wa bulijjo normal person. Kati tukole tutya? Musabe Katonda omusiraamu agenda asaale ng'agamba asabe ng'agamba atya bintu bikyuke ate asabe bulungi. Baba chuka asala nga zigamba ziti Uganda kati kankubule President Museveni ekasoro obo mukangamu kubanga olaba abazungu bano omanyi lwaki tolabanga ku ndagaano za mafuta sezirabangako ne paliament tezimanyi nenga omikolo gyagenda omanyi lwaki abakulembeze bonna aba Africa oba ba dictator bw'atuuka ng'amanyi nti abazungu bamuli bubi abawa ebyobugagga by'ensi balala papa dama kantu ako abakulembeze ba Africa ba dictator bw'atuuka ng'alaba abazungu bamuli bubi basobola mujja mu bukulembeze abawa ebyobugagga by'ensi okutwalizaamu nga amafuta ga wano kati kangugereze nze nnoonya minisita yakola endagaano total eina 70 I think % ku mafuta kwe pipeline gyolaba kyova olaba France ye yasooka okutuyozaayoza congratulating President Museveni gwe tewategeera ate nga mugiwadde amafuta biri bigikwatako ne France eina bad image ku nsi ze yafuga kyova olazi Rwanda eva mu Rwanda yava mu Frankfurt countries neyingira Commonwealth lwansonga abafaransa tebafa oba bafuga ensi eyo tebafa ku human rights z'abantu abo ab'ensi eyo kyova olaba mu Chad baavu nebo bafa byabugagga mu Chad era ensi ezitegerekeka eza Africa zisinga wadde zikyali mu Frankfurt naye batandika okusomesa oluzungu kuba abafaransa bo they mind about bugagga si muntu wa bulijjo ekisafaananako ku bazungu b'Amerika oba Bangereza. Kaye tukyali ku mulama gwaffe tutambula kyenjagala bannayuganda bamanye emyaka gino social service delivery egenda kukolebwa tesobola tukole tutya kakati nze nasabye bwe nti ate buli wenkyogera bagamba nti nkolera muhoozi President Museveni waba agenda tufuga omwaka gumu oba ejo ebiri atukwatire muhoozi amujje eri mu safesi lwaki si Bobby Wine anti nzijja ku kya Bobby naye kya Bobby yali tasobola kikola ate nga kyekyandi muyambi actually singa kikola akwate muhoozi amusimbe ministry ya agriculture oba ya health yabisoma ati kati ate bagambye bebateeka abantu babe babisoma olusa lwaki tubonaabona oli amanyi kyokka kyazige okudde omuntu yakola counseling ne certificate ezimu zibasanga waka obadde kiraba kakati kati muhoozi because muhoozi he has exercised excellence himself bwe bamusimba ministry newamba abantu anti kati agamba si yawamba katukole tutya poliisi ebeegaana amagye gabeegaana sefusi ebeegaana kati tukole tutya yantabula kakati labayo bw'aba abadde awamba abantu mu sefusi bamusimbe ministry ya agriculture awamba enzige bwana tukwatira ku nzige ngazibeketa abazikuba bitya Kaye are you promoting over degree no agenda let me tell you
naye gwe okimanyi nti President Museveni ku 2026 n'amala akomawo kalulu ako abadde service mu mutabani we kubanga golowooza anajja okufuga waba anaasobola okwesimbawo nga yenkananga Moses ali kitya tekisoboka anti President Museveni waakomawo ku kalulu ka 2026 kitegeeza mutabani we olinga agamba jje yeesimbewo nga alinga Moses ali otegekye nkugamba. Let me tell you, inze singa njagala mutabani wange afuge right now, the best way kumusimba ministry ekwata ku abantu balabe enkola ye, balabe nti Muhoozi waze ministry ya health eddagala libbibwa oba teribbibwa. I get your point. Naye bw'onoomuleeta nga eddagala libbibwa, that will be a problem. Niya kyendowooza. Yep. Gwe Bobi Wine kati nze Museveni. Kankuweyo akalala. Yo manyi gomanya bana Museveni ye master nga we yagamba master of violence. Bazze okulonda kadaga. Nga amasimu ne sente obireka ku mulyango, essimu na buli sente neweziba coin ng'ozireka ku mulyango. Kati ne muyingira nga temulina wadde nusu. Ekyo kimu. Ekyokubiri nga ba MP abapya waliwo babakwesa abasinga mu hoteli bale kadagande wabali kakati ku butebe ne kutulako abasinga ba sefusi ne baloza kakati jjukira nga batudde bati bwe basembera kadaga abananga olanya atutwala oba wakubiddeko kwe mu pisi mujju kalwa kadaga yabawadde abantu be nga batudde abasi FC abasinga nkijjawa Sewungu we yabuukidde nti abasinga muno ba FC jukira balina taaga ate akatubadde ne bemupya abasinga bapya tobamanyi kakati ng'agenda ku mulyango lwakubanga ku kazinda lwakuba yakikoze leeti yagenze okugenda ku kazinda okugamba sebo omulamuzi wano tulina aba FC bakubya amakooti balinga bemupi kakati omulamuzi yagaye bayimuke ne basooka bagaana president n'abagamba mutoki muveewo Sewungu ali allergic kuba sefusi bagenze oyimuka omanyi kyabaddewo obutebe businga bwasigadde bukalu mukulu byalugaba yagamba nti parliament bagitutte kololo bagitutte mu barracks nga era kyekyo yes gwe kati nokagre nona abantu abamu batakimanyi ekololo awoolaba one kakati atuulawo waliwo DPC atuulawo weba bya police police station number and then a detached si police post detached omanyi tubyawule police eriwo si police post is a police station nga wala CPS kakati ne bate waliwo detached number kino Uganda mama njabo kakati bakuteeka wali nga detached bola babonna bamaje n'emmundu olaba n'emmundu zotolabangako ne bagamba yasama anti buli ogenda ofuka eri osanga bamaje ne bagakozi gwe nnyeko wemakinde nnyoko omumanje wamuleka ogenda okoma okukatebe nga bakanza ebikango ng'ana jjukira buli ali awo bamuyinako fayiro kozi bakusiikawa kozi oli muki kadaga yafiiridde mu maanyi otegedde kyengamba kakati kankubuulire abasefusi obutebe bwasigadde bukalu kakati ojjukira kali ke nagamba nti kakubuulire opposition yatusinga wano mu centre netusinga ne mu eastern ewasinga okuva obululu neneebuuza naye obululu oba bwe twawangula twabujjawa nange nali simanje mwabujja kati ekibuuzo kiri nti kyekino ekyabadde ekkololo bemupya abapya babaddewa naye basefusi bayibuse obutebe bwasigadde bukalu nze neewuunya omusajja atabusa natabusa ko president era producer also akufuna ka clip ako tukateeke no bakalabi bazo kuza tulimba no era producer ka clip ako mujaka tuteekerako bakalabi zaka emiri na good Sewungu yagera nayogera nogaba nange mune nyumba mwetuli ayimino kwa mababaka abalonde bokka yes kati anti ulira soso kagende kankulete ekirala buli muntu ajerega kadaga musiru nnyo tetaga na kuwuliriza kadaga ebintu bibiri kadaga yagenda nakikunyumiza yagende mu state house nga sek yatula ku Friday neremo okulondawo between olanya ne kadaga ne bagamba bano bemupi benale mukabajje bo balonde President Museveni mugezi
kubanga Seke yali divided between two people. Kati bwe bajja okulonda ku State House, Seke ne basooka beeyitamu wali mu room ne batuula. Kadaga agenda okujja naga tutaana kutuula twalonze olanya. Kadaga yava mu room kubanga jjukira Kadaga agenda Entebbe ng'amanyi beemupi b'NRM bagenda kulonda era Kadaga babamuwangula nga bamuwangulidde mu kalulu k'NRM yandikkiriza. Naye lwaki Kadaga yagenda ne yeesimbawo because yagamba mwampise wano nga beemupi b'NRM bagenda olonda kubanga Seke ku Friday teyasalawo. Kadaga ali mukyamu wamma oba mutuufu? Yali mutuufu kubanga b'NRM mupite mubakkiriza. That is one. Two, njagala ompeeyo omukolo President Museveni gwe yali atuddemu okuva essaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Yatambula akola for the first time President Museveni ebigere byamuluma n'atandika okutambula ng'akola bannange nze kyova olaba abo abantu benjagala tofanga ng'ekiyenje nga hero. Kadaga hero tomugeza kuwa Gilbert Bukenya basiba mu masabo bagambe naye abadde masabo Kadaga ani atali musamise mu government. Tubambule bayina emisale bayina zirizi bayina buli kimu lwakuba batambula baga praise the Lord bayina emisale bayina zirizi ani nga ne President Museveni yagamba mu nsiko bamukakafaaza abuuke enkoko simanya ddeno simanya olutalo lutambule ani atasamirangako awo naye yasamirako bamugamba olutalo luganye eyaleeta ekirowoozo nga nafaaza ne baleeta embuzi simanya enkoko agibuuke nga teyagibuuka saliyo yanti yatugamba yagibuuka ani atasabiragako. Kati waliba ddogo lya Kadaga lya kabi lwa nsonga teri munnabyafuzi munna Uganda bameketanga ebiyenje bagula yali atuzza President Museveni okuva saa 2 paka saa 4 za kiro. Kadaga wamaanyi Kadaga kyova bakati bamwoge ate bayida wenze singa mbadde Kadaga zendi nsigala. Kadaga oyo mulaba yakoze kye bayita soft landing. Indeed. Okimanyi nti Kadaga newe ba government eno ngegenda kudduka tasobola kudduka kati atenga ddawo tasobola lwa nsonga abantu bategedde tali ku ludda lw'ababbi. Yegwe okimanyi nti bannayuganda bakimanyi ababbi abatubye mu government bemanyi. Kati Kadaga okuwakanya obwakanya yakoze kye bayita soft landing. First of all abaganda bagamba akakadde tekeegulya bakali kaziika. Kadaga mukazi mukulu alabyeko alina ku ssente zonna ze bagenda omusasula nga avudde kuba speaker zimala. Okay, nekira kati ngokyali Kadaga nja kwerabira abaana ba Kadaga bo baliriddawa alina abaana sibalabangako nati kakati mbalingamba yali ku baana be omu yesimbeko wakiri bamwe ni favor of Kadaga anti kati kiri west alina kikola 2026 aina bawalezi bawala kati zinda ku kanso yenkubuli ne kano otegedde kiche nagambye nti ebibiina bya wano ebisinga bya opposition ojoka kye nagamba ekyabesigi tosobola kuba muntu mpiso kabine emyaka 5 nakuvaamu kati kankubuli President Museveni yabadde ne option nga mukaaga banne kamba buli abadde ajerega abasoga ku luno zirise ebinnyo byo siraba kubanga Kadaga yastudde stature y'abasoga n'agiteeka waggulu mu kutegeera na buli kimu. Actually abasogo balaba bino kubasoga boka aba Eastern babadde baagala kulinda Kadaga je wa 1 million people baye yamaje ekyabadde kamuli mama Museveni adde mnafuna akalulu eyo alowooza emyaka 5 girwawo wabaji mazeeko kati labayo omanyi President Museveni yabadde ne option nnya yabadde ne option eyasooka ya Seke n'alaba Seke nga Kadaga agenda mu kubakalulu n'ayitaba MP b'NRM MP b'NRM yabatunulidde bwati n'amanya bano Kadaga tukuba nekiddayo mu Seke Kadaga neyekandaga najja n'option y'okkuba amasimu of course neyesente n'ebifo gomanya bagenda okufuuka awo bifo awo mu masimu ba minister kati Kadaga abakuwangula President Museveni mu kalulu abakumuwangula obwiki yabadde asobola President Museveni tabakuba simu sente teziba kutambula otegedde Kadaga manchi babadde bagenda mukola Salamu Musumba yamuwabira mu kooti nzijja option ebadde esembayo abakuwangula katukaye Kadaga wangu ndo ba speaker today wandise naku 2 kooti ngeyita Musumba ne Kadaga nga kooti nalifyinga kooti yandi nalifyinze okulondebwa kwa Kadaga otegedde option ebadde esembayo kooti yandi nalifyinze kulondebwa kwa Kadaga
kati kadaga mumulonza nti bwa speaker koti emugobi teyandi muri nalifayinze bwa speaker yandigambye Salamu Musumba yasinga kadaga na otegedde zonna option zabadde zikuba kadaga kye yakoze ekisembayo kwe kuyimirira era yimiridde kale mulagire ne koti enzijeyo kyova nze kadaga muwa respect bannayuganda batono bamanyidde ofuna ebyobwerere abasobola oyimirira kadaga goza bannayuganda ameka abasobola okubeera wano nganze ngankugamba mpagala President Museveni naye nga siri kidodo oba kidomola manyi kyekitegeeza ate waliwo ennusu gwe genda otunire babloga b'enaalemu bonna bafunye ku ssente oli basajja biwempe ayingira mu motoka ye ng'ali bw'ati naggulawo n'ayingira yena yayambala ekooti nemwambala n'ayingira bafunye ssente because twasalawo okudda ku side y'abantu. Actually I loved what Kadaga said. Yagambye banvunana ekintu eki kubanga ndi ku side y'abantu. Kati bannayuganda mwekaabire kubanga be baleese tebagenda kukolera mmwe muri nvunyu muri mpuuta tuli bitya batutwalanga bisiimuula gwe baleese nagambye nti Kadaga mba muvunana okuba waasi ono waasa wasa yali mu ntebe nno kati njagala tukole program nkunyonyole olugendo kuddako kubanga opposition yonna area edining ne President 7 bagenda gikozesa okulumba NUP yejja okuba next program otege kyengambe joge program egenda kuba bweti n'olugendo opposition yawan gye bagenda oteeka mu sente okuba NUP era batandikiddewo abazifunye kankuweko preamble yes. Salamu Musumba ali ku TV NBS n'agamba tetulikola ne opposition ne NUP ate gwe nawe oli mu opposition anti Salamu Musumba ayogera bawe minister ali mu system kati akena asobola kuba navuma NRM nga mukyala we minister otandikirawo hotya nja kujja statement Semujuzi yagamba Kadaga ojja nakwebuunya nze newunyiza Semuju naye Semuju kyerabidde abaganda baawano tebeerabira basobola mulinda ekira bw'ateekolako gino emyaka ayinza obutadda naye anti bagenda kukozesa opposition batandise olumba NUP kuba baagala kuba NUP mu mwaka ogwo obutasukka ebiri anti bagikuba bagikendeeza amaanyi international ne wano kati muzeeyi alina kukozesa baliba opposition kubanga ye NRM ategezaako NRM ejja kujjanga substitute osoosayo basambi balungi mu kisaawe osobola okuleeta NRM ku frontline ne NUP bagikuba ne bagirya buli kakati bagenda kuteeka sente buli kibiina kya bufuzi wano kuba kintu eki era buli mukulembeze wa NUP ekyo akyetegekere either bagula bajjayo basuula na buli kimu kati wano wetudda ogenda kulabayo abagenda okwegaana Bobi Wine ogenda kulabayo era kyova olaba newuunya nnyo Nambooze we yagamba ye kubanga atandikiddewo okuba lwaddiku muveeyo mwetonde buli akola ensobi that is the way to go otegedde kaye ekisemba ku kino Bobi Wine agenda kulonda government jeta shadow government ne Tibu Haburu agenda kulonda government eyiye kugwe ng'omuntu this opposition je tulina eya NUP are we likely to see some changes in the parliament lwaki jogedde kuba njaga tulabo n'omu gwe bayita Segirinya ngali ku committee eriko ku Segirinya mwagala kukosa se Segirinya omusi kankubuulire ng'oyagala diro kati kankubuulire obubbi obuli mu kakiiko ka paaka ne Kosase kubanga Public Accounts Committee beba bala ebitabo kati Kosase kwata otekeyo Segirinya kubanga Segirinya onooleta ebitabo byo ennaku zino obubbi butambulira mu mpapula Bobi Wine balina omanyi kakati guno omulembe Katonda yaddidde n'atuleeta NUP be baajerega tebaasoma nnyo bisasala hooligan Bobi Wine ng'oyagala atukolemu eyo paliament addire obwo bukiiko obuli so crucial obutambulira mu ssente abuteekamu be bajerega nti tebaasoma nnyo asooka Segirinya omulala ateeguya ssente yezaake mwana omugaga hasinaayitawo kati Segirinya omukube empapula bwoti ajja kukola bw'ati akubuuze nti bino bitegeeza ki kwa Segirinya tojja kuleeta obinnyonnyole ajja kubuuza kino kyeki line ko line Kosase yeetaaga Segirinya kyova olaba
nze leader of opposition bwebatabuwa nambeshe at least bandiwadde empuuga oyo sirabanga basajja baganda bali principal digo musajja mbuga yavumye Samson Kasumba ono NBS Samson Kasumba anti yebuza amagezi omanyi webamukanga muchovola doctor fe mutusabire fe tutudde ku nkato Samson Kasumba bamukima ewuwe ne bamuteeka wali okuva yatandika okwogera ebirimi yaddide Mathias Mpuga bali ku TV namugamba seba Mpuga mwagamba intina baba bakala kamagala kulaira kakado maganda kulaira anayogera bwati ubuyu Samson Kasumba bya bako mwayagala kwogeranga gundi Bale Francis kakade nabamana yedda kakade tamala bangwana mbuko machi yamuga Samson Kasumba nkwewunyiza omusajja omukulu ngagwe kubanga mukulu eyayita senior journalist okubuuza ebibuuzo ebyekito gwe childish questions Wewe bwati wayogera Samson Kasumba ujye mugende kakati kwa mboga kakati ngagwa kakati mwagamba temugenda kulala kitikatuni cheche ogera kityo kiba yayogera oluzungu alinga nankani buno obuma bwomwo wino kakati mulaye kitaka tababa mbuka Mathias Mpuga yamugambye you have just amused me. A person of your caliber and you ask childish questions? An aged person like you, who call yourself a senior journalist, and you ask a childish question? Awo yamuvumye abaganda gwe tokulidde mu baganda zinagamba mama wange mumbejja omuganda takuvuma nti oli musiru kyakugambye kiba kikuvumye nnyo kati yaddidde Kasumba namwambula ati abaganda bwe bavuma kati oyo mbuga Mathias Mpuga yavumye Kasumba bwati namuteeka wa be baganda akuvuma nga totegedde nti akuvumye kubanga oba musiru kati Kasumba bati yategedde nti Mpuga yamukutte namwambula namujjamu obukooti namujjamu obutayi ne bwanda upati namuteeka wali Kasumba nasigala ng'ekibumba kino ekyekolo kino independent statu bwatu yasigadde kyakola kiti. Yes, you can't ask a senior journalist singa abadde kanale mugumu ogamba kale ne a senior journalist you cannot say tosobola kubanga kati obadde agatukole tutya government nga banagikyusa byonna option muzigezaako Chovola Bob Wine bemupi batute mu paliament tebasaaga era nze nagamba bano nali njogana ne muzeyi wange wenale ne mugamba nange Bob Wine mumulaba abala empichize bulungi mwegendereze oyo musajja byaliko nti temujja kubala ku musoro butamala era abenale mu abategeera bampuliriza abategeera bali wano bona bekalakasa ne yatuna embuzi nafuna billion ali bwana you know hey awe bakoma era njagala okulabula wetunafuna mwenale mu abantu abajeregango oyo mukazi teri agenda bakozi actually kansembyo ne kino kyokka nalabye Semujunga ajerega Nup okuwagira Kadaga Semuju yerabidde kankubulira ekintu kimu Nup buli lunaku egenda ekula mu byobufuzi. That's true. Kubanga babaze ekintu kino balabye nti Semuju taina rugendo kwa Semuju yagamba yesimbyo naye akimanyi tagenda kuwangula ate nga nzira kugwe Nup neraba kubana ababiri bonna they are devils naye kubano basitani ani omulungi wokukolagana naye Kadaga lwansonga Kadaga atubereddewo ne principal waffe Bob Wine Kadaga awadde chance abo opposition two people gwe Semuju oli mukujerega bujerezi ne FDC yo kati Semuju ali mbakubise ekyo oyagala tukole tutya actually kamugambe Semuju FDC je yekyangiramu singa abo opposition abaliwo nga besijajja mu 2021 tebamuwagira nga park singa FDC je yekyangiramu teriiwo otegere ekyokubiri kino kikulu kansembye ne kino singa abanupu tebawagidde Kadaga uli kino Dr. Kikulu singa abanupu tebawagidde Kadaga tewandi baddeyo muntu wenaalemu agenda yandizemu kuyamba nupu otegede kubanga abenaalemu bantegede abanupu olaba tebabererawo Kadaga ne wemba yamba tebakola ki kakati Kadaga engeri gyabeerawo opposition si banupu bokka nabo bamubeereddewo
otegedde kyobola ba nupu kuze mbyobufuzi okimanyi nti nupu osobola okusanga saba minisita nga abayambye kubanga bategedde ti nupu wogiyamba ekubeererawo FDC ekwasamira bwasamizi kakyobola ogenda kulaba ebibiina by'obufuzi wano ebyeyita ebyopposition nga birumba nupu kayinga tumaliriza maliriza adindako okumaliriza tumalize ffenna kaye obadde okimanyi nti nno gavumenti ya mukulu tibuhabulwa essaawa zino ku ndowooza zange era ngamba aba safes bamwagala kutukima temunkima nange ntyamu nina omusaayi gavumenti eno ekibuzo kino akakibukusa amaaso emirundi ebiri tukikomyewo social service delivery zesinga okuluma abantu mu nsi yaffe Uganda amalwaliro temuli naye lwaki badidde zino ssente awulire ez'okuba MP miliyoni 2 ezitaliko na accountability and some other services lwaki parliamentarians beba basooka baba opposition kaligambe mwebale kututa miliyoni 2 ezo tuzitadde mu ddwaliro ly'emulago buli muntu waava tewemenya bw'obeeranga n'ekitaawo nga kubanga teyasoma nga tagenda kuweerera oba nga yabonaabona nnyo okugaggawala nga tagenda kuwa ntandikwa yoyo kitaawo gavumenti ya President Museveni waliwo bennakkiriza nti ebyo tajja bikola toli mubanja social services why corruption eri wane gwe yomanyi nti corruption omukulembeze asobola ogirekange muyimirizaawo abo n'abantu abali corrupt balwana nnyo President Museveni obutava mu buyinza kati kyovola bw'osanga tabakwata social service buli na Uganda weekaabire kubanga ababakaabirako bagenda bakendeera be bakadaga bagenda bakendeera ekyo kimu ekyokubiri nze ekyantwala okuwagira Segirinya Katonda yannyamba yagamba bampa miliyoni 2 ngenda zitematema olabe yokawempi wali abakazi n'obubanda ngende mu bubiina obwo bw'abakazi eyo n'abaana ba boda nzibawe kubanga nyine emotoka yange nkadde n'engamba ono musajja mutuufu kubanga gwe Dr. Wetaga mitwalo 10 waliwo omukazi yetaaga mitwalo 10 okwongera mu nnyanya ze ate bali kawempe eyo kaleerwe Segirinya agamba ngenda zitwala that's why I support him bote bogambi kati olaba Segirinya MP omupya agambye agenda kikola kati omukadde sibimanyi abakadde abatagenda bikola tuli baanika olaba Hildaman nga we mulaba nze mmanyi nga bamuwa miliyoni 35 n'akwata 2 n'agateeka ku account ye n'akwata 15 n'aziteeka mu constituency agenda fuga mawokoto emyaka paka ate abo abaana bagenda kikola be bajja kulutaaya ate ajja kujjera tumugjewo be bajja fule lutaaya nti azze tayagala zimba nnyumba agamba kefunye ensakira nti abantu be kakuuto kubanga nze bukyanda bakakuuto beenale mbe bagifuga n'enfufu yaayo ne kono nopu ekikutemu kakati ekyo kyekyo naye nkugaye program eddako ngenda kukulaga engeri NRM jenge no cause opposition okuba nopu mbasibu nedde bakuga wayogera ku kintu kya umeme era bamanja program ye onzijukiza mbakole ekya umeme tugikole nja kyonna kye kiri tujja gikola no problem basibudde nnyo mweraba era nkiddamu kino bw'oba oyagala okwogera ne Kaye Wisdom oyagala okubaako info gompa muteeke ku namba eri ku WhatsApp 0701 page zonna z'olaba ku social media zitaliiko eyo namba ya simu sizange era todiringa nazo mweraba. Alright, tuyanzege nange mbasebuddeko nyine keep subscribing ku channel ya The Flashlight Channel Uganda ku Facebook genda ku Facebook era bagita Flashlight UG enamba za feza program eno kweziri abamu ku mabatu abetaaga obulango era tubaniriza mujje mu buleete tujja baweereza ku YouTube kwe tuli ku Twitter kwe tuli awamu ne other Instagram so tubebaza nnyo mwebale nyuma bale kutwagala we are here ku Flashlight Channel Uganda twawayo kwa buli kiseera okusigala nga tuweereza ensi yaffe Uganda era nga tuwagambe tuna program yaffe eddako ejakuba ekola eri ku meme program awamu ne olanya yebibiina kigenda kubeera kitya temwerabira ku YouTube subscribe temulaba bulabi kindly keep subscribing mikono gyaffe twatumiddeko abali e Bulaya abali mu Germany abali mu Indonesia abali mu France
abali mu Kuwait, Oman, Abu Dhabi, abali mu biyumba mwena mweneyo tubatumiddeko ne Uganda n'okutwaliza wamu munange walugo baita criminal na it's not criminal of the other but it's called crime tumutumiddeko munange tubera naye wano is crime na not the other crime na meri wali tubatumiddeko mwenao mwebalima bale kutwagala omukama abatuwera omukisa buli kiseera fe twewa kusanga tubaweereza akume atakumira mpeera paka olundi nga tumaze okusinkangana ku mukutu